Sheikh yatugamba abasajja stepmother abo yabaloga so waliwo ebintu bitalina nnyo kudda okumalirako nnyo budde honestly abasajja batuloga mbu stepmother mwe yabaloga mambuulira kimwagala temukimanyi tulinganga mbeera ya budde tukyuka tuti mukyuka bukyuse omutwe tuba ku bbala limu leero ndi ku kino ng'ate oyagala omweru ng'oyagala omuddugavu oyagala omuwanvu oyagala wakabina oyagala w'enjala mwe buli kimu mukyagala naye nga tandise okwogera ebirumya abayaaye bibalumya kale kankyuseemu kanjogere bitabalumya baagala kulaba ng'okaaba onange weriiso yandeseewo twagala owulira ebyo bimwagala owulira inshallah time ejja tutuuka by the way buli kimu it's just a matter of time bannyabo ne bassebo abatulaba ng'obadde ogoberera omukwano wakati wa Dr. Kulthum ne bbaawe Engineer Akram nsaba mumuwe ebimuli bye naddala abakyala mumanyi kyenjogerako omukwano omutuufu okuyirawo omusajja omubiri okuwagira bbaawo si kya buli mukyala naye Dr. Kulthum akoze buli kimu okuleka nga oli wannugu okuleka nga toyagaliza ebyaddala kiba kya bulabe nnyo okusooka okkuba enduulu oba okkuba engalo nti ababiri baawukanye nga tosoose kuddayo kujjukira mukwano gwabwe nze paka kati sinnakkiriza nti Dr. Kulthum yakyaye Akram paka nga bamaze kuyita mu mitendera mituufu social media si yeyawula abaagala ku mutendera ogwo be twali ku muzikiti wano ku kampani babawoowa ffe tubadde famire saagala kulimba ababiri bampadde omukisa ebbanga eriise okuva nga bakeeraba njogera omwaka 2021 ne bagattibwa 2022 emikolo gyonna nno nga wendi era ogw'okuwoowa ku muzikiti gw'odi Kampala naliwo nnyo ate era ebigambo byonna nga ebyatambula nali ngoberera ku mukolo gwabwe ogwa bridal shower ogwali ku Pearl of Africa nze yali ne MC ku mukolo ogwo so gwatambula bulungi kitegeeza ababiri tuzze tutambulira wamu nga woba olina ky'obaagaza ku nsonga z'omukwano babaako kye bakugamba itule enini tiyazi ajjanga munnange teweebeereddemu ajjanga omukazi omulimbye kati singa nze Hajjati nabye namulimba okuva ku ntandikwa it would have ended in tears long time bana omukwano gulimu akasente gunyuma obeera okuula oyo nakubira akasemo nagamba mwami oliwa konze ndiye namugawada ogamba ki nanga jangu nanjala kuwa ku ssente najja nakuwa ku ssente nga bale togenderedde nakuwa akasente akusurprisingako nankuke nakuwa akasente Tereza awaawo lwaki omukyala akwa bamanyi abantu bano boogera bajja tandika nti omukyala yakuwa ssente baveeko ne bwaba mpampe mukyala wange mukyala wange awaggwe mwami we ampe aze simuwadde nina kye simuwadde yes kati bwaba mpa abaziza ku muzigo nakugamba okumanya omukazi omutuufu akwagala oba ggwe omusajja okumanya nti oyagala omukazi olina kuba amukona ku ssente fe abatalina ssente tugenda kuddawa mugume musooke munoonye ssente olaava eyo giraba atalina ssente agyesonyiwa bino banjagala nga bwendi byaggwawo atalina ssente akola atya yave ku laavu okugeza tulabire ku kintu tulina ova ku laavu olwokuba tetulina ssente mpaayo omwavu alina omukazi amukuumi oba nga amuyina bwomu tugabana abakyala muli kutugabane ekyo beera nga okimanyi buli mwavu ali kutugabane tugabana abakyala baffe amaanyi g'ekisajja ag'omusajja gali mu mpale mu wallet bawo nnyaawo amaanyi g'omusajja ag'ekisajja wallet kati buno obudde ng'ali ku mulimu ani akufumbira buno obudde nga ndi ku mulimu tulinayo omukozi waka naye kati sobola kuvuga kudda waka nti ngenda kulya lanchi olwokuba omukazi taliyo naddala abakozi bakema not at my age not at your what not at my age I need a civil bintu bya feeling tozanya mu nsonga zino sisobola kwebereka ku mukozi gwe tebagambako nti omuntu ava mu parliament nakkirira eka ogenda owulira nti byasoba ne house girl
Bale sibuulirangako. Mama bimanyi taata. Anti ekintu ekyakutuukangako sikiwanda sobola nokirowoozaako. I do not even have it in my mind. Sikirowoozanga nako. Mu kkubo wano woyitaayita bannalwebu babeetega kati tubadde wano olabye abaana ba yunivasite mbagobedde wala kuba munnange. Toli musajja amala gabuusibabuusi bukola otya ebikemo? Ebikemo twabiyitamu dda. Beetega naye era ne beetegulula. Oli yeetega n'amala ne yeetegula ne yeenegula. Mazima. N'oyitawo. Kati ajeetege ki? Aja ti amutuukawo mazima ddala. Ayina height, mukyala potable bulungi. Amalirawo buli kimu, byenjagala byonna biri omwo. Ebirungo byonna Mungu yabissa muli munda mu Kuruthumu oyobola. Wangi? Ebirungo byonna. Mukulu. Kutidde. Abantu balaga empeta. Tokimanyi abasiraamu tetobana mpeta. Abasiraamu tetobana mpeta. Olumala emikolo ng'evaako. Tukyale bwotyo. Hozi. Bw'okyagala bwe kibeera. N'empeta nga ngiina ya bbeeyi. Omukyala yangwira empeta ya bbeeyi nnyo. Nzijukira empeta ku mukolo. Ya bbeeyi ate ogitteresi. Ya bbeeyi nnyo. Naye nga bwe nkunnyonnyodde. Mukwano kasita mbanga mumwetegeera okola ky'oyagala. Ajati naye ye tagiina kati. Tetubifaako ate twerina kati what is mpeta ku mukono. Hajati mulina annina. Nze ye yenze. Oba empeta baagibba? Baagibbirawa. Oba yabula? Nga yabulirawa. Eri waka munju? Empeta weeri. Empeta weeri. Bale mu kkubo osobola okutambula nayo ne weegiraagira abantu bayongere okukakasa nti ye. Nti ki? Tibya ddala. Kyekola abasajja zino empeta basiba baziggyako bulijjo. Guba mutima nanjagala gyoyagala mukyalawo. Nzo nkiyigidde ku ggwe era nkitegeeredde ku ggwe. Bwe kiri munnaye ebipya bibeerawo buli ssaawa. Ate mu mukwano okola ky'oyagala kikusanyusa. Lwowangala n'omuntu og'oyagala naye. Naye nga saagala mwerabire. Okuviira ddala mu ntandikwa ababiri ng'ensi yakamanya nti bakwatagana. Abantu nga baabalwana. Abantu nga baayogera. Kigambibwa waliwo ne bamaseeka abamu abaali beeyagaliza Dr. Kuruthumu. Era eriyo lwe bamuleeta obusungu ku bbaawe n'anyiiga nnyo era abamu n'abagambako. Naddala amaloboozi ag'abamu agaali gava ebweru w'eggwanga yabaddangamu ku nsonga y'emu ey'omwami woono. Nze simanyi muntu asobola kukeera ku makya n'onenya muntu abadde mu mukwano n'omuntu. Simanyi. Kuba nze mmanyi kimu nti laavu muzibe. Laavu njala. Eruma. Kati byonna omuntu byakola mu kaseera ako toyina ky'osobola kumunenyeza. Era nze Dr. Kuruthumu oli omu mu bakyala abangi kuba byonna obikoze. In fact w'otunuulira ekiwandiiko kye yatadde ku social media kya mukyala era muvumu ate nga mugumu kuba lugero luwanvu naye mukyala ki asobola okustandingayo omwaka in fact emyezi ng'ayita ku bimu ku ebyo bye mwasomye n'aguma n'akomawo eri ensi nga musanyufu n'omusanga ne munyumya nga musanyufu. Omwami eyamunyizizza ejjo enkya n'amurespondingako nga musanyufu. Kwegamba bwe tujja n'okwebaliza abazadde baakola omulimu. In fact nga tukyanoonya kigambo okukuzibwa. Dr. Kuruthumu ennamba ogiina. Olwaleero nga byonna bitambula Abannayuganda sofa kiraga nti bayimiridde n'omukyala ku byonna nga bikyatambula. Naye era ye omwami yabamanyiira. Abamu agamba nti nnugu olw'okuba ye yawangula omukyala. Tusaba mulabe ku byali ku muzikiti ku lunaku olw'omuwendo
nga Dr. Kulthum bamuwoowa n'omwami we Akram. Nze Lujja Detone eno ye Capital Music mu mbeera y'okugatta omukwano gwe tuwitinesinze ebbanga erirabika ng'ettono naye nga liweze. Alhamdulillah. Nibaza Allah kubanga ntuse ku lunaku luno eno. Omwami akuwadde amahale g'amaka. Adde byonna. Amaka gampadde ng'ekyapa omukisa by'emanya gange ne kashi nampa. Mashallah. Mbere n'ogasse emmotoka makase. Tegeera. Y'omuwala ow'omukisa. Abaana mubawe edduwa. Ebintu batomere bitomere. Edduwazo zaali ziri. Nkugambye. Mami ne daddy kye bankola dduwa zokka. Wammwe tewaabewa bbeeyi kuggyika mukazi. Anti buli omu alina omwami we. Kati naawe olina mukyala wo. Era ku kiteeteeyi kyaffe ekyaka amasannyalaze gagenze eka. Alaba kikyotalaba. Kikyotalaba. Atalaba y'abaabuuza. Mukebere data awo bannange. Gw'otalaba wekyaka. Data otaddeko oba tutaddeeko. Kugambye buli ataddeko kadata akaggyeko agende direct ku wifi. Afollowinga ebigenda mu maaso. G'amasannyalaze nga kyaka nnyo. Nkugambye oleka nti umume twagigambye ejjeko amataala gonna. Kwe kwaka kuno. Ekiteeteeyi kino wakirabira kwani okuba nti tukyaya ku mbaga? Birooto, ofuna n'ekirooto. Oba n'ekirooto kyo nosaba Allah n'akituukiriza. Abaali balowooza nti tugenda kukireeta ku mbaga ate osobodde nyanja bagende baffe. Kyalika okuba ekyebbeeyi ennyo. Simanyi. I don't know. Kunzoba ki ekyebbeeyi? Simanyi. So Hajjati, ku lunaku luno kati tumaze okulutuukako mugattiddwa. Owulira otya ki kyoyinza okuba nga oyogera ku lunaku luno? Mpulira bulungi. Nti nkituukiriza. Era omwami wange ne mwebaza okuba nga atuukiriza buli kye yansuubiza naba nga akituukiriza. Essebo. Mu muzikiti nga Seeka asomesa agambye nti omwami asobola okuwasa abakyala abalala kakusanze kati ako. Oh my God. Acho tukireke. Lwaki tukireka nga sinnasala kugenda wa mugole musajja? Anti omusana gwaka nnyo. Yakabuuza Seeka Akram. Yakabuuza. Why? Ku mbeera omukulu nga gutambula sofa. Nga abantu balowooza nti byali tebisoboka. Hajjati. Ebiriwa. Motoka ogiraba sokola emmotoka gwe. Kirabo ki kino? Kirabo ku kirabo. Abaana mbawedduwa. Bagwa mu bintu. Bazadde mbakubiriza okukuza abaana obulungi. Babayigize nti omwana omuwala bamuwasa. Omwana omuwala teyeefumbiza. Ngowe balabye kulenkoza olunaku luno. Oba nandibadde neefumbiza nimbakubira akasimu nesaakikola. Naye nafuna omwami wange najja mbazadde bange nampasa saba abazadde abali bakuze bulungi abaana nabawala babere bagumiikiriza ne bambale ku gown. So sokere ku birabo abasajja bali mu kutya engeri gy'okuttemu ensonga zino. Kugaba mmotoka, kugaba nnyumba, kugaba ssente. Ensonga Hajjati nkyamuweera ddala kubanga nze ng'amulina. Nze manyi baraka ezimulimu. Nze manyi ebirungi ebimulimu. Nze manyi ebirungo ebimulimu. So bino byonna ndaba sinnamuwa. Kiri Seeka kyasomesezza nti osobola okufuna abakyala balala beka atakitegedde bulungi ye. Ndabye nga yenyenyezzaamu kaawo gwe ate okitegedde otya? Abakyala basinga ekyo tebakitegeera naye nga okusinziira nga ku busiraamu munnange so osobola omusuubiza nti sijja kumugattako naye nga tokijjaawo osobola okugattako okalekawo kali eri kubanga tomanya Allah kikyakugerera naye nga mukyala wange mwagala nnyo era nga njagala mbeere naye paka lubeerera nga ndi naye yekka inshaallah. So nga tukuta osobola otya okunnyonnyola mukyalawo mu ddakiika entono kyafaananaawo? Bannaye kyenyinza okubanyonnyola nti kulu kya bbeeyi erinze kubanga beauty lies in the hands of the beholder. So sijja kugamba nti naye kunze kya bbeeyi kyebbeeyi kisingayo kya muwendo kyange kya bbeeyi kyange. Ngero era atwaliddwa
mu bufumbo obutukuvu. Owulira otya nga senga? Anange mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo sinzira omwana wange gye mujje n'okutuuka wano neebaza bwebaza kati alhamdulillah rabbi alamiina Allah yebale tukwatirako byonna bitambula bulungi natuusa mu Desemba kuba okusinzira wonna mu kukyala ebintu byali biwanvu ebyayitiŋŋana naye okulanga byonna tusobodde obiyitamu omwana atuuka n'awoowebwa omuzikiti wano Gaddafi alhamdulillah kyatendo nnyo tuli basanyufu nnyo nga famire. Enduulu zo ez'oluleeke zivuddemu emmotoka ekirabo kye bamuwa ku kwanjula kati bamuwadde ekirabo ky'amaka mahale g'amaka ne ssente. Kitegeeza kisenga? Kati omwana wange yo already wa mukisa nnyo mwana wa mukisa aweereddwa ebintu bingi naye nsuubira kano kitandika butandisi ebirabo bitandika butandisi n'engeri gye twamutendekamu n'ebirungo byonna ye buli kaseera ndowooza ajja kufa birabo. Senge wamwe wanajjikayo omwana omulala kuba mwe muweeba mamotoka maka ssente kyangu ala bakwatiddeko abaana tulina bangi omuzira kisa yenna bw'aba ntuukiridde n'edduwa zonna ze tusabira n'omuko kasootuuka tukuwa edduwa wamu n'omwana waffe byonna bisigadde bitambula bulungi ne ala naggondeza emotoka n'osobola ojjogola. Kati yogera kano seeka kayogedde ng'asomesa nti ku Luthuumu abeerewo ng'akimanyi nti omwami asobola okufuna abakyala abalala. Ako akantu teeka lwakuba nti kasooka ne kakubisa omutima naye ng'ate okolodde obulago wadde bunuma yoteeka okuva ewa Allah naye lwakuba tekamanyereka naye wekiba kizze teryanenya mwami. Obusembayo eri muwala wo n'omwami gwafuna? Obubaka obusembayo omwana wange njagala Allah amuwerekera abakulembere abateremu obufumbo omukisa gwabwe byonna mikisa myereere ssanyu jjereere Allah abawezadde era ne lino lyonna essanyu lyonna eribaddewo abantu okubaagala Allah njagala bonna buli kaseera nga tebali kusirisa wabula nga bagenda mu maaso ne continue abantu bonna babeere nga babaagala bwagazi. Allah abawe omukisa erinnya lyabwe lireme kuzikira. Amina nnyo wamu n'ezzadde lyabwe. Wabaddewo nnyo njagala yampeeyoko ku kigambo ki? Nze ku lwange ndi musanyufu olw'okuba nti twali twagala kimaze okutuukibwako olwaleero kubanga ebintu mwabimanya twatandikira mu kukyala bwe twamala okukyala ne tugenda mu kwanjula tumaze okwanjula ne tujja ku mbaga. Nze ku lwange ng'abadde mu nteekateeka y'omukolo ndi musanyufu olw'ensonga eno era nsanyukiddeko Engineer Akora Mugumiikiriza ne nsanyukirako ne Dr. Kulusuumu Nabunya omwagalwa abangi alina abantu agobererwa abantu bangi mu nsi yonna abamwagala era abamubeeredde okuva ensonga ezatandika. Nze nga nze chairman w'omukolo ndi musanyufu. Ne chairman olemeddeko waliwo twatuuka ng'embeera bigambo byogera twali tubikwata mpola lwa nsonga nti ebintu enkiiko zaali nnyingi. Twalina enkiiko ezatulanga ebweru ezatulanga ku university ku Victoria University ezatulanga ne Uganda ne mu KCCA ne mu education kati ng'enkiiko zaali nnyingi nga toyinza kumala gafuutula bigambo ate olina kyoma kyoyogera naye alhamdulillah twebaza nti omukolo tugutuuseeko mata inshallah. So tugenda kubanga ate tuva mu kifo kino wano tubadde ku Supreme Council Code Kampala ku muzikiti aye twolekere ku reception that is ku Mistiu abagole gye bagenda okubeera nga ate basisinkana abantu abangi ababalindiridde mu bitiibwa okulaba nga ate bajaguza nabo olunaku lwabwe luno olw'omuwendo lwe batuuseeko. Nze lujja ndi ne Wumalu ku kamera Tony naye mpise naye okulaba nti ate ebifaananyi batuukako mwenna Abannayuganda abatugoberera obukadde n'obukadde okwetoolola ensi yonna ne mutambulira ate ku platform ebawa amawulire mu budde obutuufu atali kukyamukiriza ate nga tubawa ebyo byennyini byosobola okuba nga tulabirako obulamu ne bunyuma sayidi eyo. Nkugamba ekintu kimu nti subscribe nga sharing nga commenting emboozi ebirenge kutuukako bulungi ate era nenkutegeeza nti byonna nga ebigenda okutambula tuli bayite officially tugenda kuba nga ate byonna tubibatuusaako. Airbnb home ge maka agapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited
tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Hey guys, mwena bakasitoma abanga abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products azeetaaze zonna weziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo. Gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708763211. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endala abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.